bw'olaba eno ogenda kuba omaze bw'ogyongerayo ogenda kuba ogasse ku revolution. Wuliriza wano, abafuzi ba dictator n'abo abafuuka enfuga ba authoritarian mu biseera ebyokulonda mu nkola eya pseudo democracy, akakookolo ka demokrasiya, tebawangaala nnyo mu bufuzi bwabwe simply because bakozesa nnyo eryanyi nti oba babeera so brutal, wabula bawangaala nnyo mu bufuzi bwabwe nga basobola okumanipulatinga zino engeri bbiri okuyambako tulu yaabwe ekyasinza okubakuumira mu bukulembeze gye ngenda okugamba. Tulu ebbiri zeziriwa zezino: bamakinga sure nti bamanipulatinga ekigambo perception n'ekigambo perspective. Kitegeeza ki? Perception yengeri y'ovunulamu ekyo kyolaba n'ekyowulidde gye bamanipulatinga. Ekirala kye bamanipulatinga ye sayidi kw'oyimirira ng'omaze okuwulira n'okulaba ekyo ky'ovunudde gy'osobola okuyita perspective mu simple terms, ne zibayambako okutambuza tulu yaabwe ekyasinza okubeera most dangerous mu biseera ebyakalulu gye bayita divide and confuse as a strategy. Bagikozesa batya? Kati wootaviira wano, kola bwoti, kati yo sooka ogivuge, kwata mu ka araako osooka ogitambuze. Mu biseera nga bino bye tulimu nga twolekera kalulu, nakyemalira omufuzi n'oyo yafuuka enfuga authoritarian bw'ati bw'akola okumanipulatinga ekyo kyolaba n'okumanipulatinga sayidi kw'oyimirira ng'omaze okukiraba n'okukiwulira. Atandika bw'ati, atandika afragmentinga opposition atya, basaponsalinga era ne bakubiriza multiple opponents ba candidates ku ludda oluvuganya gavumenti. Mpulirizaamu katono, basobole okukakasa nti akalulu akagenda okubwa against nakyemalira oyo kawuzibwamu. Kano njagala okawe time mu kifo ky'okufuna challenge omu asinga okuba ow'amaanyi. Nakyemalira ayagala nnyo okukakasa nti opposition erabikanga eri scattered, kisobozesa obuwanguzi bwe okubeera obwangu. Kati ebyenjogedde bye biri basic. Ekiruubirirwa ky'okufragmentinga opposition ekikulu kye kino wano: gyakoma okwawulamu n'okkuwa bakandidate abangi nga option. Tayawula bwawuzi bululu, era si ye strategy esinga okuba enkulu. Si ye aim, eyo si ye goal. Goal eri emu: butafuna bantu ba busungu bungi ku sayidi emu mu bufunze, ng'akuwa bakandidate ab'enjawulo omuli abaagala okwogera ebyo by'osinga okwagala okuwulira. Abeera ne goal emu, ekigendererwa kibeera kimu. Kyakkakasa nti agabanyamukko obusungu buleme kubeera mabega wa muntu omu, kubanga obusungu obuli collective mu kifo ekimu akimanyi buli dangerous, tebumuleka waggulu. Kyakola abufragmentinga wakati nga gwakuwa bakandidate abeera alina target emu, kwe kwawula obusungu obwandiyimuse collectively singa candidate ow'amaanyi ababbiddwa akalulu. Kyakubiri, bakutonderawo fake opposition parties tudisikasinga engeri bannakyemalira gye bamanipulatingamu ekyo kyolaba n'ekyowulira okusobola okumanipulatinga sayidi kikwogenda okubeera ng'omaze okukiraba ng'omaze n'okukiwulira. Mpulirizaamu katono, bannakyemalira bangi bali gimu ez'enjawulo zitondawo ebibiina ebyenjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti, ngamba mu biseera ebyakalulu. Bino ebibiina ne bipulitendinga ng'ebiri ku opposition, wabula nga mukyama bimakinga sure nti bisavinga interest eya regime. Batya wakati nga boogera ebyo ebikunyigiriza obawa amatu, mu kubawa amatu
making sure wakati ng'ekyo bwe bakikola okwepositioninga nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti bakozesa akadala ke kamu okusiiga solutions ez'ebyo ebikuluma naye ati ne batwala obudde obusinga okuba obungi nga bakakkanya n'okulengeza oyo ali ku opposition akyasinza okubeera ow'amaanyi. Kino bakikola nga bakuwadde multiple political opposition parties ne bakandidate ab'enjawulo nga batapinga mu busungu bw'ebyo by'oyitamu ebikunyigiriza. Bakola ebintu bibiri wakati nga bakusigira solution ez'ebyo abasindise byeyandibadde akola obudde obusinga bawumala kwoyo asinga okuba ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kino lwaki bakikola? Kino nga bali kuleetera fake groups eziri ku opposition kye basinga okutagetinga kwe confusinga gwe omulonzi n'okwonoona energy entuufu ezandibezedde zeegatta ku real opposition candidate. Kankuwa ekirala kye basinga okukola offering false choices nti mu kuyita mu kumanipulating ekyo kyolaba engeri gy'ovvuunulamu ekyo kyolaba n'ekyowulidde kibayambako okumanipulatinga side kikwogenda okudda lwa nsonga bakuterawo choices ez'abakandidate. Wuliriza kano kankakuwe mu luzungu. They allow a stage managed election where different candidates run but all except one are regime approved. Kankavunule bwenti nti bategeka akalulu akaawo ng'ebibiina bingi ne bakandidate bangi abagenda okwesimbawo bonna okuleka omu abasigadde babeera regime approved. Kino ne kireetera bannansi mu nsi erimu nakyemalira ng'ewajjeno Yoweri Kaguta Museveni okulowooza nti bambi balina choices nyingi ez'abakandidate kwe bagenda okulonda naye nga mu reality balonda wakati wa regime n'abo regime be basindikidde. Point endala kukuliyetingira sense eya hopelessness. Kino nga bakikola batya? Bamakinga sure nti wakati mu kutegeka obululu bwabwe consecutively bakuwayo ko ba candidate abakonsidinga defeat mu bululu obwo. Bakikola batya? Nti bagenda kuletera candidate afune 0.01%. Buli yalonze candidate oyo agenda kuggwamu amaanyi ku mulundi guno omulundi oguddako tagenda kuddamu kulonda. Kino nkyogera nnyo ku bakandidate abo abe basinze okuleeta era ojja kwegendereza nga bakandidate regime besinze okufrontinga ba underperforminga. Ekyo kita spirit y'abenyigira mu kulonda bwe batyo bakandidate bano gye bakoma okunafuwa gye bakoma kunafu y'abalonzi abantu batandika okuluzinga essuubi mpola mpola mu bantu. Kyakubiri wakati bano nga bakonsidinze defeat tugambe nga akalulu nakyemalira amaze okukabba kimalamu bangi abanonze candidate omutuufu amaanyi. Nkugambye tutunuulira engeri nakyemalira gyamanipulatingamu engeri gy'ovvuunula ekyo kyolaba ne kyowulidde okusobola okukontrolinga ekyo side kikwogenda okudda ng'omaze okukiraba n'okukiwulira ng'omaze n'okukivuunula. Point esemba nakyemalira kakasa nti azanya side bbiri. Akikola atya? Mukyama bafandinga ba candidate ne buno bubiina obuli ku side oluvuganya gavumenti ne bakutonderawo ko ne kuba bosobola okuyita ba public civil critics Gasumba, Andrew Mwenda, Rwomushana n'abasigadde okukakasa nti basobola okukontrolinga omuliro ku side zombi. Bakuwayo ne ku bantu nga tebalina kibiina direct mwe bagwa nga bakulaga nti bakritikinga regime wakati nga bakritikinga ne opposition esinga okuba enkulu nga bayita mu malisi ne propaganda. Kino nga nakyemalira akikola making sure nti public eraba criticism nga tesobola kwawulawo eriwa entuufu n'eriwa enkyamu. Bambi public eba tesobola kumanya nti abamu kwabo abavumirira gavumenti bali staged kugivumirira kubajja ku opposition entuufu wakati nga bano gavumenti besetinze bavumirira opposition entuufu. Mpulirizamu katono. Mubaraka Munyagwa, Muhammad Nsereko, Semuju Nganda, akina bano bonna bolaba Mathias Mpuga ne ka group konna. Ezo zonna zolaba the creation za regime okuconfusinga okukakasa nti controllinga side kikwogenda okubeera ng'omaze okuwuliriza abantu ekika kino wamavu geno wola nti tujiddamu.